Ekikolimo mu maka. Ngalanda w'abaana abo. Kaakati Galz. Omanyi mubadde mulina ekintu kye mutamanyi. Taata wammwe yafa naye alina omwana gwe yaleka. Yamuzaalayo mubakyotala mubakyeruppe. Bwe yaleka? Twasigala abakunsi. Nze ne Galz. Nedda. Tuli babiri. Oli mukulu wammwe. Bwe yazaala eyo bweru mubakyotala mwana mukyotala era nga wamulabyeko. Senga tekisoboka. Njogera naye ku kuba dadde waffe tamwogerangako. Anti kaakati olaba ekyama ekyo twali tukimanya abantu aba. Senga Eva nange. Kati senga Eva bwe yafa nali nina okujjayo ekintu ekyo kibagambe omwana oli asobole okujja abeegatteko muwere abaana bameka basatu. Senga sooka olindeko. Nze kitange mbadde nga ntambula naye naye nga talina na kimu kye yali aŋŋambye. Kijja kitanga daddy teyatugamba. Daddy yali tasobola kibagamba nga bw'omanyi obukambi bw'abakyala ababeera mu maka. Naye nusenga mmanyira. Nze peace nze. Mpulira obusungu ku mutima. Obusungu? Osobola okikiriza mbuze ngende njoze ebintu. Osobola okikiriza nze. Wabula nange mugishanze. Ngende mufundira omufumbi. Nayagala dda okugamba naye ng'akutya oli sengaawo. Omukazi oyo muwulirako obusungu.
nyambeko no Galz. Olinayo omulala? Blaga waffe omulala. Kati wamuŋŋambanga. Njagala mugambe ajja nyambeko olutalo luno tulirwana aba. Ajja kati. Tombuuza. Ayo mzee wange mwana yalinya mpasi waliyavaawo kutegeera naye nze ndi mwana wa kyakabi nenga mbeeraki baddeko nekenywa naye asooke nkuweeko ondazo gye bakuzoole yagala nkutwala mu ate ebizibu byatugenda aba sokituba baddewabeene mwana embeera gye wali mu mwana sinuunyo kiteera njagala tugende tuli bamajje yatugumbe wali tuli wali tugenda wali waka tugenda biraga bamajje akasente oli wamajje tokotegeka manchester brad nze kankuwulira amazima nze nkasibira muno nze wanga nzalira muno otegeera laba nze nkasibira wali wansi otegeera nja tugende tina olumba ikoloza bino nekola byaki waliwo demu azoganye wansi wa muzeeyi wangawo wansi atandika atya mwana njala mumbeeremu otegeera muje tugende embagambe mumbeeremu osobola okukikkiriza ewaka nzaaza ebintu okuba kitaffe we yafa sina mirembe mu maka ga kitaffe. Can you imagine nze shiva ninze nimbadde nsaba tutuulireko wano ate obuganda tewali buzibusenga tutuulireko wano amanya nsanze mbanze nange ennaku zino omugongo gubadde gunnumaalumamu naye nga kakati kiki ekikuleesa amangu ago kati sinya esimu kuganda eri ki ekitambula mu maaso nawulidde ebintu embeera mbi ku basisita bange embeera mbi olaba byokola tosobola kyusamu mu mbeera embeera gyenkyusa olw'okuba nti n'omwana ono mulaga ekituufu ate kyekingobya wano ogenda kukwata ebintu byo oddeyo eri gye wali obeera baana bange mbakuzizza olowooza nabasanga bali bwe batyo nga naawe kennyini nze nakulaga ekikakyo singa saakulaga wano wandibadde onvunaanirawo senga bw'obanga olaba nti yegwe yandaga ekika kyange bw'obanga wandaga ekika siyagala senga obanga tosobola kyusaamu senga ogenda kuddeyo gye wali obeera senga ontegedde maama omanyi nokulaba nga tewali akukubira olwakubanga twakugambye oddeyo mu muzigo kati kankugambe ntunuulira nga nkugamba ebigambo bino gwe nze Shivani tosobola kubeera senga wange owulidde nnyabo ebyo bye weeyita simanga senga simansi ebyo tosobola kubeera senga wange nze ndi mwana owa mugisha asembayo sirika ate gwe ondabikira okuba gowaloga ne senga waffe Eva ate nga mulogera ki tufunye n'abasajja naye tetulina muntu gwe tubaleetera kuba oli ŋŋwaŋŋuli oba oli ebyo ebikoli mugenda obigambe muwalawo nze oli emputetini totegeera
kankuvira n'okuvira ndi mukumala obudde oli kisirusiru totegeera ekiwowongole kino mwana wange naye mukama akuwa omukisa. Me, I don't see any problem with her, but your sister and even my brother, they have problem. Nowadays, they don't respect her. They disrespect her in each way they want. So, for my opinion. Damuka. agenda mundo nalete emmere n'afumba netuga siraba buzibu bwalina baganda bange bebaliko obuzibu bebaliko ate kati njogere ye talina kikyamu talina kabi konna kalokoza atuyambe kama nsaasire simanyi kyengenda kukola. Sister, first come. Sister, you need to work hard. Sisters and our brother, the way they behave nowadays, it's not good. You need to work hard and you help our mother. Because she's our mother, right? kale tulongose waneeno naye ngende